Mwasibye mutya balungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuze amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaabe enganda ssaakaati n'ab'emikwano yeese. Naye nga eyamanya enzo Omumbejja Aisha Nasolo butereevu mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde tojja kubeera nga ate munange missing out updates. Naye nga amawulire ate agakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate munnange gabuna emitimbagano mu kusookera ddala twaguddemu ate ekikangabwa ekyokubeera nga munnange omugagga Hamis Kigundu abamu gwe bamanye ng'omugagga Hamu bw'atyo munnange atutte Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mu kkooti enkulu ekola ku by'ettaka era ng'agamba nti munnange ettaka ly'ekigo lirye. Ejjukira kkooti omusango gwe yali yagusala dda negamba nti ettaka eryo munnange lya Kabaka, wabula ye omugagga Hamu teyamatira nansalawo ya kkooti eyo era bw'atyo n'asalawo ate azzeeyo Kabaka mu kkooti. Kati nno munnange byebyo ebigenda mu maaso era we twogerera ebintu munnange si byangu n'akamu n'akeddagala. Buli muganda waali mu butuufu ebintu byamususseeko dda byamusobedde dda tetumanyi ate munnange kiddako so nga ate ebyo tubitadde ku bbali. Obutambi bw'obuseegu bwo bufuukidde ddala obutambi bw'obuseegu ejjo twabadde ku bwannakanka Kayivone. Kati nno munnange wetwogerera amawulire agaliwo mu nkubo kigambibwa mbu waliwo ate n'akatambi ka Jowie akafulumye. Ekituufu kiri nti nze ng'omuntu sinnakalabako wabula ndiwo okubeera nga ate nkuleetera olugambo lugenda mu maaso n'okubeera nga ate lutambula olukakasiddwa bwe lutyo ate n'olutannakakasibwa. Nze ne nkutegeeza nti luno olukakasiddwa oba luno munaye terunakola ki terunaba kubeera nga ate lukakasibwa. Wabaddewo abantu ababadde ate awo ku TikTok live nga bagenda mu maaso n'okubeera nga ate zino ensonga bazikubaganyako ebirowoozo era butereevu ngenda kuba nkulekerako akatambi kaabwe mu maaso kaawo. Naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala abalabye akatambi ka Jowie oba tekaliyo oba gye kali wabula ebigenda mu maaso n'okubeera nga ate bitambula mbu waliwo n'aka Jowie ate munnange akafulumye wabula yeye ensi mwe tutambulira ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala wabula bo ba TikTok in-laws bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate basabula Yvonne Nakankaka. Jennifer full figure naye bw'atyo mwe yasitukidde kinajjukirwa nti emabegako full figure ono yavaayo bw'atyo bambi n'asalawo ayambe ku Nakankaka ono mu ngeri emu oba endala era bw'atyo n'amuconnectinga ku ba MPs abamu be tumanyi era twabiraba byonna we batyo omu n'avaayo ne yeeyama n'okubeera nga ate awa Nakankaka sponsorship. Wabula munnange bino olwagudde full figure mu matu bw'atyo yavuddeyo bubi nnyo naye n'asabulira ddala Nakankaka era nga akatambike butereevu nako ngenda kuba nkakulekerako mu maaso kaawo. Kwegamba ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga munnaye Katonda yasinga okubeera nga ate amanya abali okumpi ne Nakankaka Yvonne mikwano mumugumye kubanga ekituufu kiri nti kyayitamu essaawa eno gwe wenna omuwala osobola okifumiintiriza ne weeteeka mu bigere bye nga gwe atambula essaawa eno nga gwe bali mu kutambuza essaawa eno akatambiko ak'obuseegu butereevu osobola okubeera nga ate otegeera mukazi wattu kyayitamu. Yes, so nga ate akatambi kengenda okubeera nga ate nsembayo okubeera nga nkulekerako ke kajjajja Ichuli abamu ono gwe bayita Isma Olexas. Ono nno munnange avuddeyo wabula kyakoze naffe ekikyatulemye okubeera nga ate tutegeera oba avuddeyo okubeera nga ate asabula Grace Kani oba avuddeyo okubeera nga ate munnange akola ki amubuulirira oba amuwolereza. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ke gwe weesalirewo kikyagenze maaso n'okubeera nga ate akola asabudde abuuliridde amudifendinze mukwano gwange nze nange munnange kinnemye okubeera nga ate ntegeera olw'ensonga nti avuddeyo ng'alinga amubuulirira kugamba alinga amuwagira alinga amusapoti nga ate eno wamusabula kugamba munnange si byangu n'akamu n'akeddagala butereevu ngenda kuba nkulekerako obutambi buno bwonna ogende maaso n'okubeera nga ate obwekanya. Then comment y'omukwano gwange ogituteereko wansi ataawo mu comment section twongere okubeera nga ate tukubaganya ebirowoozo. Ngenda kuba nkusiibula for now toseetuka subscribe nga oba tonna bateekako akadde like nga video eno naye ng'ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Jowie alina binyiira alaba n'abaana Jowie alina binyiira alina binyiira ekijjanjalo kike oli sibuto biri binyiira binkanze mugera mujukira njye na mwongeza mukwana bantu mwe temutegera bantu mwe kasukuulirize musike amannyonnyozi
muri bisiru mbagambye Jowie Montez yali amukwana mujukira ka video akafuma Jowie ngali ka boda boda kasikuta nga bali kumkayimba n'omuvubuka oyo Montez otandike okwanya Jowie jukira Montez bali yali mukwano gwa Sefco nga bakolagana bakwatagana owulira kati banga bakwatagana Sefco jukira bona Montez muyiwa bisiyaga Sirika nkugambe darling walabyeko omujanjalo guli kalina walina aizo sebo dayo wetegereze aizo dayo wetegereze kijanjalo kinene nnyo kuvamu kilo 10 omwana avamu kilo 2 omujanjalo kalina nanfuli gwe mwana gwe obukazi tobale mwana akajo gwe mwana byo butako buli bwe ate okumanya Montez muzibu oli omwana yakwata bubulu mivu babuteke ku gundi wa episode bafune sente ne Sefco yamugamba akazi ne kakwate ka video tukatunde butunda bu video nga kutempola mpola yamukwata okumanya Montez muzibu yawenjula n'omunye ogona nagwenjula bwata agenda n'ekimana natidde bannange walabye omunye omuddugavu yagambye okwekaza aizo uliriza okwekaza yagambye nange bunze ndi mweru n'ebisambi byange byeru sobola kubeera ebiseera ebyo Jowie eyo kala gye yaliko kale essaawa zino fiira ze zimwerusa bwatu bwafana Jowie ate bwali budde bwa kiro nga mulimu kaddaaka n'engalo nzibalaze nakatwala mu parliament kali kagala kwetuga ona lebotaye bwanaka wabasa nakakade kusome bakawo omulimu kana kaddamu sex kagala okwega tofa kalingo olwati kaine bibere bingi nnyo tebibeera mu kaleega katono nnyo kalingawo ebisangwe akana kali kakunyiza akantu kali kanyiza nakakaka kekabi kekankudulu kati abantu balina ennaku bakalabira kugundi okwo naye n'okalaba live weewunya n'omuntu akevuunikako nze simanyi oba bajja ebisajja ebyo ebinene ne gwe yafunye ndaba ebimwe binene nnyo babalonda bulonzi kiganagamu amanene olina ennaku ekuluma ng'okwata sekadaama ng'akuporopozinga kalina ebibeere biringa sitokisi biva eno biringa kologate biringa ampu z'oluguudo omanyi omwana amabere galina tetagateeka mu kaleega akati neweebuuza nakaka propozing okwagaza ki ku nnaku gy'oli kati abaka abamuwa basale namutwala mu parliament namba okumala tuswala bagambe dda ku ssomero bakuwaddeyo kasente kubanga bamuwa kasente n'abaka be namukwasa mikwano gye abaka ne bagamba mumutwale kana bamufunira ne ku ngoye nanga mumwagale ng'omwana mumuzaale era agende waka mu babaka bakiri kati omubaka n'alaba ate ebyo aba naddamu era agamba bamuwaaki kati okeera ku matanga owulire oswala ngonomala bwajjera ojja kulowooza kiki kati fulu jeno nga gwe fulu jeno Fibi yagenda n'agamba kano ka apu kali ka mirembe nnyo nga Sefco tannaba kujja ka apu kuno naye Sefco okuva lwe wajja ku apu ekituufu mutufuukidde ekizibu wagenda n'oleeta obuntu bo bambi mutufuukidde ekizibu kuba Sefco tukimanyi n'atalaba asobola okuwunyiriza tokola walinga ng'otulima mbaoli professional doctor bwe baakusiba ne tumanyi obwereere bwo bwonna nga toyina ky'oli tukimanyi ebisiyaga biri mu ssente Sefco oli ebisiyaga ge mazima kati buno obuntu bwamwe mba mwabuyigiriza buzanya blue movie bambi tukooye kuba tugenda ne tugamba bannange bamama baba n'abaana bawulira batya bawulira batya nga balaba abaana bawe balimu ebino ebintu naye kiyinza okuba nga ne bamama bammwe nabo bazanya zi blue movie nga nabo bali ebisiyaga kuba tosobola kulaba mwana wo ng'akola bino ebintu bwe n'osirika at least bwe mba nga nze nkuzaala nkutwala mu kkomera ne bakusiba ne bakukuba n'ekiboko n'obonerera ne mmanya nti nno ogwange ngukoze ng'omuzadde kuba twabeeranga ewaffe ne balaba ng'omwana ayonoonese agenda ggwawo ne bakutwala mu kkomera ne balyoka bakaliga kibooko mazima ddala tukooyo obwerere bwammwe tukooyo obukaba bwammwe bwe mubanga mupromotinga blue movie mupromotinga buseegu bwammwe kweno apu bambi tukooye musaasire abaana baffe abatalina kye bamanyi mazima ddala kantu gwe toyina bw'oli oyina obusambi bukulinga bwansiri yenna nodda mu kamera waliwo ka video ke bampeereza ku makya nodda mu kamera ne weebamba obusolo bulinga bwa mwana muto weebamba ki mazima ddala wabula mazima ddala Uganda oba efuuse eki kwegamba ensi yaffe egudde eddalu bannange mutuyambe mukwate buno obuntu babusibe bambi mutuyambe
ate bw'otunuulira kali ka vidiyo akasooka na buno obuli mu kutulwendi nga bwe bumu mboziko kano ke bansindikidde ku makya naye obusigadde bwe bumu kuba bw'otunuulira zino enjala n'otunuulira enviiri ne bulangiti kwe yali yeebase mu bakagulawundi kano ka vidiyo akabadde katulwendi nga ke kamu n'ekali akasooka musalako busazi ne mubukanyugayo naye gulesikaani gwe wennyini gwe otayinza kutegeera nti ndi muyimbi kanfuneyo ku ssimu erina kamera ennamu wenoonyize enviiri zitandikira nolinga alina ekiwalaata oyambadde bijiini ebirimu ebitulituli ntino zikola kubanga omulembe gwa damage ne bwoluna edamage omulungi omwana omwambazza ogenza olooza ebigoyegoye obyambazza omwana otadde ebifaananyi leema yagenze mu photoshoot oli muli zi edit muli shoe polish muli engoye za pinka bagenze eri ku mazzi bataddeyo naawe ovuddeyo ositamye nga komando. What did you expect? Enensi eri kuluwero. What did you expect? Next time Grace yambala bulungi funa photograph agenda ku jazz pia tula wansi n'omwana mwambaze n'ositamye omuko era omwana oyo gwe wamuleetedde ebizibu gwe wamuleetedde ebiki ebizibu omutadde ku lunaku lwe batadde ebintu bya ebifaananyi bya leema. You are the one who walese comparison. Oyambadde otya ku birthday y'omwana nga jini oyambadde bikanvasi oyambadde ziringa gwe waleetedde abantu Grace-Kan genda ofune enviiri ennungi make-up omulungi omwana mwambaze bulungi olyoka omugjeyo abantu bamuwishinge weero tojja kujjayo omwana miziina gwe wennyini oyambale emiziina ojje weetimbe mu maaso g'abantu simanyi bakuwishinge birthday banyiivu bano. This generation is full of cruel, hardened hearts, bad hearts. Gwe kyoba otegeere, yes! Gwe tewalabye Leema. Olaba owa Leema yamaliriza naye bamutadde kuwalukaga. What did you expect? Oyambadde emiziina enviiri ziringa ze wasiba mu June. Onyiize okutte kamoni wanu simanyi simu teyina kamera. Wenna olinga enjuki gwe zirumye. Ebizibu byebyo ebyakujiridde ninga bannange nze natunulidde ebifaananyi ne nnoonya kyennenya n'abana waliwo n'abayimbi we mulimba yambala bulungi birthday y'omwana ogenza olonzelonze bitulaka shuuti musana obimwambazza omusibyesibye obuviiri buli busatu bubiri. Why are you provoking people? You are the one. Hey. Emisiriki ne peg simanyi bya nakankaka sijja bigendamu saalabye amaaso gange malwadde sisobola bya nakankaka ebya nakankaka kambirekere Dr. Sefuko Richie Godfather awo President Kaneson ebya nakankaka sijja bisobola nakankaka sijja musobola nakankaka wa Junior ya Jomwogerako kaye Gideon nkandeke nakankaka Grace-Kan bw'oba oyimba you look different bw'oba oli mu motoka mu kamera you look very different kakati gwoyo attempting abantu okutuusa mweyembera. Don't allow people to take you to their level. Olina birthday party oli single parent kwata omwana weteekemu akasente genda ku beach waliwo eno eya bulijjo ey'olukale Wanulaavu beach genda ku Wanulaavu beach tula kumpi n'akasisira bakuleetere chipsi ne chicken muyiweko tomato sauce bannayuganda bwe mutyo chips ne chicken weetooloozeeko tomato sauce otulawo n'omwana wo naye ositamye nga bakomando businika bwajja bubalensiyaga wala bwe bayingizaamu obuyingiza ne kakwata akagereke konna ne kabeera fayini okyayambala bisinika ebyobuguwa kiringa ekitakutuuka ositamye mu bijiini ebiyuzifu enviiri zikutandikire nolinga alina ekiwalaata
Atozze nti otandika gamba oli ku birthday ya mwana wanyiizizza aba intaneti. Nze atonya mooli oli enoze n'ebijini ebyayuzikayuzika ebigoye bya Kanye West ebyamusudde bamugobye ne ku Forbes magazine. Genda twalira emiziinaajo twagala abantu abali decent. Olaba owareema nga byonna amaze obbikola naawe sigala ali eri mu background azina osigala owawaka era bamuwadde lesson. What did you expect? Lwaki musiba enviiri za kanaana? Nviiri kyezo make-up n'akubula wabadde oyomba mu kamera ng'olinga enjuki gwe zirumye olinga bakifeesi gwe bakubye. My sister mukwano intaneti eno teyina kisa. Ne bw'okaaba ne bw'oyomba yeekutuusaako obulabe. Bano abantu b'enkulembera they are mad people like their president. Nze abakulembera zennyini mbamanyi they are cruel. Bavuma pulezidenti waabwe buli lunaku gwe n'olowooza bajja kusonyiwa. Baagaye mwana n'alimpa nembunira ningawe naseka kompyuta misiyos ngejja naye nalabye Gulesikaani ng'atabuse ku mwana we bambi nga katabuse kakazi kato naye nga njagala gamba Gulesikaani onootabuka mpaka ddi atya okufa yasigala mu lubuto. The moment you come on this planet Earth gwe tegeera nti everything is possible. Kazi kato kanyiize kayinyize kavudde mu mbeera. Embeera ya ghetto yako yonna neekomawo n'ayogera ebigambo biti dakiika 2 mulinga emizindaalo, dakiika 2 mulinga emizindaalo, dakiika 2 mulinga emizindaalo. Nengaba nnaani embaga yaduuka ze muzannyirako nga ntulabule zemujjawulira. Omwana n'alyoka muvuma omwana w'omuyimbi, omuyimbi n'ava mu mbeera ate mmwe bafaani be, ate mmwe muvuma omwana we, mmwe mumujja mu mbeera. Lwaki muvumaŋŋana ng'ate muba muleese obulamu ku nsi? Munvuma nze ikyuli all the time siina baana, ate abalina abaana ne mubavuma nti babi. Kakati oddala omuntu akole ki? Omuntu akole ki? Bw'otaba na mwana nti Katonda yakuba ebbalaayi, bw'oba omulema nti Katonda yakulaba abalamu ne baseka, bw'ozaala omwana nti ozadde mubi alinga enkima, simanyi alinga God must be crazy. Kakati ddala omuntu akole ki? Good morning, actually the greatest. Yes, akole ki omuntu azadde omwana n'owalembera mwamuvumye. Kati nerema ave yakaabe nze nensensobedde n'owalema yennyini working because ne badda ku omwana omuto ne bavuma serious ng'omuntu takwese na identity ye n'avuma omwana ebbujje nti simanyi afaanana alimpa, simanyi alinga wa God must be crazy, simanyi yeetaaga sajjali. Abaana abato balungiwa with time. Bakuza bazaala obwana ng'emitwe giri kulukedikuluke konna kalifa nekayubukayubuka oluliba. Naye omwana gy'akoma okukula bw'ati gy'atandika okulaga pikita ye bw'agenda obba. Lwaki muvuma abaana abato? Nze wendi muvume yikyuli, wendi buli w'owulira ng'oyagala vuma mwana muto vumamu yikyuli, naye ne mudda ku mwana omuto ne mumuvuma. Nawulidde bubi nenga omuto atalina musango ng'obusungu wabugyewa bwe butyo. Computer misuse yayiikamu amazzi, abantu tebagitegeera, tebagenda gikozesa. These are typical Ugandans doing this. Owaleema mwamuvumye nti afaanana Walukaga, simanyi afaanana Kenzo, simanyi leerere, ne mwogera ebigambo bingi. Temwakomyawo ate Gulesikaani n'aleeta owuwe, ate ne mumugamba tukyalaba mwana, ate muleesa abaana. Mukama Katonda mbu tukyalaba mwana ate Gulesikaani aleesa abaana.
mumanyi mujoga baana mmwe wallahi ebitebyo Allah tabyagala mwenenye nkyo olwokutaano munenyegane mwemenye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kuba muli bazibu nnyo muli bakambwe ku intaneti nti tukyalaba banbeererewo kubanga banna omuntu omukulu n'okwata ddala